Abayimbi bangi bakozesa ebiragalalagala okufuna amaanyi okuyimba, oluusi baagala okubeera ab'enjawulo ku bannaabwe, ekintu ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga, nga n'abamu bafiirwa obulamu bwabwe. Wano Minisita Sarah Opendi w'aviiriddeyo n'alabula abayimbi bano okukomya okukozesa ebiragalalagala kubanga abavubuka bangi babalabirako. Baagala kubeera nga mmwe, naye njagala basaba mulekeraawo okunywa enjaga, mulekeraawo okunywa omwenge mulungi, kubanga kino kijja kusikiriza n'abaana balala okubeera nga mmwe. Mubeere role model eri abaana baffe kubanga basinga baagala kubeera nga mmwe ate babakkirizzaamu. Dr. Mutumba Brian ngono yakolera eddwaliro ly'e Butabika asabye gavumenti okubakwatizaako kuba omuwendo gw'abalwadde gweyongera buli kaseera ate nga n'ebikozesebwa balina bitono ddala. Ffe abajjanjaba, abazadde tulina omulimu gwe tulina okukola. Abakulembeze abakwata ku mateeka, twagala amateeka agatuyamba okuyamba abantu bano. Twagala nti alcohol policy eveeyo efuke etteeka. Kati twafunye narcotics ez'ebiragala, narcotics act naffe eyo twagala naye eveeyo etandika okukola. Kati twafuna ya tobacco etandise otuyamba. Twagala n'etteeka lyaki erikwata ku abalwadde b'emitwe, mental health policy. Ate ye omukwanaganya wa poliisi ku biragala James Byamukama agamba nti poliisi erina abantu bangi beekutte ku bigambibwa nti bakozesa ebiragalalagala ne bavunaanibwa, naye era ayagala Paalamenti eyise etteeka erikugira ebiragalalagala. Tukikola tugenda nga busi eyo netukola ki netusaanyawo endimiro ezo olunaku tuyinza kusaanyawo ekasi nga 2 olunaku lumu, naye tulanye okusulayo tubalenga ennaku 3 tuba nga tusaanyewo ekasi nga 30 olunaku ez'ebbiri. Netuvayo netugenda nga tini Mityana tukola ekintu ekimu, netugenda Wakiso, netugenda Kakiri, Luweero, ekintu nga kyekimu. Kusaanyawo endimiro ezo netwokya ebintu ebyo kuba nti tebaddamu ne bakola ki, ne bazikungula ne bazitwala mu katale ne bazitunda. Kiro y'enjaga kati wetwogerera kati eri ku $5,000. Kati tujja kusanga omuntu nga alina ekasi nga 20 ng'amala kukungula ekasi ezo 20 ayinza kujja mu kilogulamu za 12,000. Kati 12,000 times $5,000 the sente mika 0.1. But yeah, it's a good income, but against the law. Tuyinza kukikiriza kugenda mu maaso. Abavubuka bangi beenyigira mu kukozesa ebiragalalagala omuli amafuta g'ennyonyi, enjaga, amayilungi, kuba n'ebirala bingi ekibaviiriddeko okwenyigira mu mize emibi omuli okukwata abakyala, okubba, abamu bava ne mu maka g'abazadde baabwe ne badda ku nguudo.